Now the Interreligious Council, they went to my house when I was being looked for, when the son of the president was tweeting every day, giving me 48 hours to show up or will find me and kill me house. But when the Interreligious Council went to my house, what they were asking my wife to do, number one, there were two things. First is to warn me not to destabilize the country. And two, asking whether I'm willing to sit down with General Museveni. Ng'atuuse mu ggwanga lya Amerika akaseera akayiseeko emabega oba akabanga akatemeredde gye buvuddeko omukulu omukulembeze w'ekibiina ti the National Unity Platform Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine bwe yali ng'ayogera n'abazungu n'ensi yonna yabannyonnyola n'abalaga okwekokkola okw'ekika ekyawaggulu abakulembeze mu nzikiriza ez'enjawulo mu ggwanga lyaffe nnyaffe Uganda gye bagendamuko mu maka ge nga boolaba ekifaananyi ekyo ku screen bakira Bobi Wine ng'agamba nti bwe baatuukayo batandika kubanga bagamba mukyala we Bobi Kyagulanyi agambe Bobi Wine oba amuwooninge obutaleeta butabanguko mu ggwanga ate era mu kaseera ke kamu ne bamugamba n'omugamba abuuze Bobi Wine oba yali mweteefuteefu okubeera nga ayogera ne mwami Museveni. Mukadde ke kamu Bobi Wine si ye yekka entakera azze alaga obutali bumativu ku bakulu b'enzikiriza mu ggwanga. N'omukyala Honorable Helen Nakimuli eyatuvudde ku maaso olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 19 April bwe yali nga ayogerako eri bannayuganda ku mukolo ogw'okukuza amazaalibwa g'abeene gye buvuddeko ng'ennaku z'omwezi 13 April omukyalo ono yayogera ate ng'ayogerera ddala mu maaso g'abannaddiini n'abagamba nti nammwe olumu kisukka bannange nedda muvangayo ne mulwanirira bannayuganda. Ekituufu kiri nti eggwanga liriraga embeera mbi naye ffenna tutudde tusirise. N'abannaddiini abamu mutudde musirise mulamatema nga bwe naayogera banampe mmotoka bwe naayogera tebanywane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu embeerayo eri mu ggulu. Ebigambo ebyo ebyayogeddwa Honorable Nakimuli newankubadde kati mugenzi byayogerwa ennaku ntono emabega birabika nga byatudde nnyo ku mutima era ne ku mmeeme ya kitaffe mu Katonda Ssaabalabirizi wa Church ya Uganda Bishop Kazimba Stephen Mugalu. Oluvannyuma lw'okuwuliriza obubaka obwo olunaku olw'eggulo olw'Essande bwe yabadde wali e Makerere mu church yavuddeyo n'aweereza obubaka eri bannabyabufuzi bano abalemeddeko entakero okugamba nti takoze kimala oba tavuddeyo kubanga ayogera ekimala n'agamba nti bannange mwagala nfe lumu bwe yakikola yafa bufi. Some people have approached me. Why don't you do like Janani Lumu? The man did a great. The man was killed. So do you think I can make an impact by being killed? And I say, Kazimba also is a good man who was killed. Don't I have a family? Why don't you really be sensitive? Bigambo bya Bishop Kazimba Stephen Mugalu yagambye nti ebiseera bisinga bannabyabufuzi bamugamba lwaki tabeeranga Janani Lumu. Mujjukira bulungi mukwano gwange abamanyi ebyafaayo bya Uganda Janani Lumu yattibwa still olw'okubeera nti yali musajja ateerya ntama. Kati omukulu Bishop Kazimba Mugalu yavuddeyo n'agamba nti bangi abamugamba lwaki naye taba nga Janani Lumu n'ayogera ku bintu ebimu oba n'atakkiriziganya na bigenda mu maaso bubi ebyo byalaba nti binyigiriza abantu mu mbeera eyo. Wabula yagambye nti mwagala wadde mugamba nti Janani Lumu yakola omulimu omulungi naye mujjukire nti Janani Lumu abasajja baamutta. Kati n'ababuuza nti
mulowooza nze nsobola okubaako kyenkyusa wabula ng'ekyo kyenkyusa nkikyusa banzise nagamba mwagala ssebo mutandika okubeera nga mwogera nti Kazimba musajja mulungi, Kazimba yali musajja w'amaanyi naye nga yafa. Nagamba nti mwe mulowooza nze sirina famire. Era Bishop Kazimba Mugalu n'amaliza nga agamba, why don't you really be sensitive? Nabagamba nti lwaki temubeeramu kabuntu kali kalowoozaamukko nga temunnansindiikiriza kuba nti njogera kino na kiri. Bigambo byayogeddwa Bishop Kazimba Stephen Mugalu. Wabula mukadde ke kamu yagasseeko obubaka. Ebizibu byaffe tebigenda kuggwera mu mawulire n'okusaakaanya. Ebizibu byaffe biggwera mu kuteesa n'okumanya baani abakwatibwako. Ensonga baya pulezidenti webanga yabannamagye oba judiciary katugyogereko. N'olwekyo abantu balina endowooza eri ey'edda nti omuntu mulina okuyambagana mulyoke mufune emirembe. Njagala okubategeeza waliwo n'enkola ey'okulaba abantu bekikwatako ne muteesa ne mugonjoola ensonga. Bigambo bya kitaffe mu Katonda Bishop Stephen Kazimba Mugalu. Ensonga oziwulidde. Abagamba bannange awo temuntwalawo. Kati mukaddeke kamu Bobi Wine enkya neggulo azenga abakulu abatwala enzikiriza ez'enjawulo abasonga mu nnyo olunwe. Nabagamba nti bannange basaanidde okubanga boogera ku lw'abantu abo be balyowa emyoyo. Kati nno olunaku olwaleero nkuzizaayo mu mwaka ogwa 2024 Bobi Wine yavaayo n'alya obuwuka oluvannyuma lwa Reverend Bishop Michael Lubowa okuvaayo mu lujjudde n'asaba President Yoweri Kaguta Museveni ebiseera ebyo okubanga amugulira ku mmotoka olw'ensonga emmotoka gye yali ayina munnange yali evudde ku mulamwa. President mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze ti waliwo bingi bye tulowooza nti birina kutuuka singa onzikiriza PS ne mbumu obukambwe bwange ne bugende wuwo naye emmotoka yange essobo yakaddiye tejja kumalako 226 ng'ate omanyi tuyingira 226. Mukama akw'omukisa n'abakulu bano bonna we bali naye PS bw'omutuwa ssebo ne muwa kagambo kano n'akatwala ojja kuba nkoze bulungi ssebo President. Ebigambo ebyo ebyayogerwa Reverend Bishop Michael Lubowa Bobi Wine byamuyisa bubi nnyo akwegamba mu nkula entuufu byamukosa emmeeme. Yavaayo n'akozesa emikutu emigatta abantu akaseera ako nkugambye omwaka tuwogerera mu gwa 2024 n'awandiika n'agamba nti ate kuno okuswalako twali tugenzeeko kwali tekunnalabwako. Yawandiika n'agamba nti without shame Reverend Bishop Michael Lubowa requests General Museveni for a new car, a new vehicle, reminding him that the 2026 election is close. This is what the dictatorship has done to Uganda. How is such a person expected to condemn corruption and oppression on God's people by the same regime he begs for favors? Bobi Wine yalabira ddala ekintu kino nga ekikolwa ekyali ekyokutyoboola era nti Reverend yali yeeswaziza. Era Bobi Wine agamba nti kati ono bw'abanga ddala yali ali mu kusaba mukulembeze w'eggwanga amugulireyokko emmotoka. Ddala abantu baali basuubira batya Reverend y'omu okuvaayo n'avumirira enguzi n'ebikolwa bya gavumenti era eriko ebitasaanidde mu buufu obwo. Kati nno eyo nga tuvuddeyo olunaku olwaleero nkuzizaayo ewa Honorable Nakimuli Helen eyatuvudde ku maaso. Bobi Wine bw'abadde nga asaba wali ku church ya St. Peter's Anglican Church of Uganda mu Winchester, Massachusetts mu United States of America avuddeyo still n'ayongera okubaako byattaanya naddala ku kubeera nti Honorable Helen Nakimuli yatuvudde ku maaso MP wa Kalangala District. Proverbs chapter 29 verse 9 kigamba nti when the godly rule the people rejoice but when the wicked rule the people groan.
tusabe nnyo ensi yaffe ekulemberwe abantu abatya Katonda era abassa ekitiibwa mu bulamu bw'abantu. Olunaku lwaleero kyanaku nti waffe ate kibadde kigenda maaso, tubadde tufiirwa nnyo abakyala, naye n'olwaleero tufiiriddwa MP waffe Honorable Helen Nakimuli ow'ekalangala yeevuze ng'agenda mu ddwaliro ng'agenda okufuna sajjale naye tasobodde kuvaayo musse musaala zammwe. Ne bannaffe bangi nnyo naddala abakyala gye buvuddeko mu regimes ezasooka ng'abantu abali mu danger be ba intellectuals. Tokyalinga nnyo ba intellectuals kubanga alinga abatya, but ever since abantu gaffe abali on the lowest of society naffe twagulawo bongo ne tugamba nno ensi yaffe tukwatako era tulina rights ezimu nabo ba intellectuals ne ba high class. Danger yakyuka neva nga tebakyasiba aba doctors, ba professors, ba lawyers ng'aba political prisoners. Kati ba political prisoners ba boda, ba political prisoners ba kinyozi nga Eddie Mutu, ba political prisoners ba Olivia Lutaya abatembeyi. Lwaki? Kubanga bannayuganda twabasaamu endowooza nti nabo basaanidde ate nga ge mazima. Every Ugandan is equal and every Ugandan should be with the right to demand for what's rightfully theirs. Mubase musaala zammwe bane nange munsabire ne famire yange kubanga just a few weeks ago twali comfortable twaline waka nekahomulesa wakamazekala byogeddwa Bobi Wine olunaku olwaleero olw'Essande bw'obanga vidiyo eno girabira mu America ate gwagirabira e Uganda olunaku olwaleero lwa Monday. Olw'ensonga wendikodingidde emboozi eno nga mu America ssaawa za budde bwa kiro ate mu Uganda obudde bumaze okubanga bukya. So today is a Monday in Uganda, at the same time it is still a Sunday in MA Massachusetts. Bobi Wine wabadde wali ku church ya St. Peters. Mukaddeke kamu David Lewis Rubongoya mu kire kikeseza olunaku olwaleero alina obubaka bwayongedde okutuwa ku nfa ya Honorable Helen Nakimuli abadde woman MP owa Kalangala. Eyo era bubategeeza ne tutuuka ku ddwaliro lyabaddeko Alexandros wali ku Alexandria wali ku Yusufu Railroad era ne tukakasa nti kituufu munafu afudde. Abasawo ne bategeeza nti abadde alina sajjale okusobwa tekwatambudde tekwabadde successful abadde amaze that particular operation naye ne bagezaako okumuresuscitatinga nabigaana bigambo bya David Lewis Rubongoya. Mukaddeke kamu omukulu golaba ku screen eddakiika eno ono nno yabadde omuyambi wa Honorable Helen Nakimuli oba goyinza okuba ng'oyita omu ku ba personal assistants be omugenzi. Omukulu golaba ku screen ye Faruku naye ayina byatunyonyodde ku ngeri Honorable Helen Nakimuli yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Abadde nkolanga omu ku bakiyambi ba Honorable Nakimuli abamuyambako ku mirimu gye mutambuliza ku mirimu gye wabatasobola kutuuka. So olunaku lwaleero ku makya nkoleddeko n'angamba aze mu ddwaliro kuba mbadde mbadde nkimanyiiko na operation ya leero. So nenzijja ne musangawo na bayingidde mu theatre zibadde sanga mukaaga bamuyingiza mu theatre ne tubeerawo awo paka ssaawa mwenda nga bamulongooza. So omusawo najja n'atuyita wabweru kwanza mbadde nfulumye wabweru. Omusawo n'atuyita n'angamba ono tugezezzaako operation ebadde successful naye tugezaako okumuzza engulu babadde bamuzikizza naye akoze eki taresipondinga naga naye nitagwa famire gyalabe engenda nenyigira munda siri wa famire nenyingidde munda kuba nze mbadde ng'omugomo tubaddewo babinze ne sisita we kati wenyingidde munda ne bamupampinga wonna ebadde bamupampingira wonna for almost 1 hour. Bulwadde ki obubadde busumbuwa Honorable? Sisobola kugamba nti bulwadde webiti ne webiti kuba tulinda ripooti y'abasawo bakubuulira ekituufu. Saagala kwogera kirala ng'ate n'abasawo bagenda kwogera kirala. So badde nsaba tulindeko kubanga
abasawo gera tubuulira ekituufu ekiba kifuddeyo naye nga ono bakusanga ku ezaaleero za kalungi. Faruku eddwaliro baliyita batya erinnya lyalyo? Alexandria Specialized Hospital bali abakazi yaliri awo Yusuf Lero Road after ekizimbe kya Subiiro ekyo awo wansi w'eri kitalo nnyo ssebo. Kitalo ebimu ku bintu Honorable Helen Nakimuli byabadde ayagala ennyo abadde mukyala ayagala ennyo enzirusi oba ayagala ennyo okuvuga emmotoka era nga n'ebimu ku bika by'emmotoka byabadde avuga mukwano gwange y'emmotoka gyesobola okuba nti olaba ku screen eddakiika eno emmotoka eyo omukyalo oyo abadde agyagala nnyo. In fact that is one of the days ngaze ku Parliament mu mmotoka eyo. Ekifaananyi kyolaba kyekya owekitiibwa Honorable Mpuuga wano nno yali ne Honorable Helen ono Nakimuli yatuvudde ku maaso. Ekifaananyi ekyo nkakasa mwandibanga musobola okuba nga mukijjukira bulungi nnyo. Awo owekitiibwa Honorable Mpuuga avuddeyo naye n'awandiika obubaka obukubagiza ate era n'okujjukira muna MP munne mu Parliament y'eggwanga Uganda. Agambye nti what a pity Honorable Helen Nakimuli. The news of the passing of Honorable Helen Nakimuli, the Kalangala woman MP, is not only shocking but devastating. Young, energetic and hard-working with a zeal and determination to better the lives of the people of the Sese Islands. Those of us who followed her during the time she served as Community Development Officer in Bukebe, Bufumira and Mazinga sub-counties of Kalangala district saw a promising leader. When she started nursing ambitions of joining politics at the national level, we did not hesitate. We encouraged and supported her to join Parliament in 2021. She served in my cabinet as the Shadow Minister for Fisheries and was very outspoken on issues concerning fishing communities and safety on the lakes. She was peaceful and never acrimonious or vengeful. We thank the Almighty Lord for her life and the many talents she shared with us as a leader and a sportswoman. Deep commiserations to the family of Wechtiwa Reverend Christopher Walsimbi, her father, the Orthodox faith that she professed, and the people of Sese whom she served as MP. Deep commiserations to the family of Wechtiwa Reverend Father Christopher Walsimbi. Obubaka bwakukubagiza okuva eri Honorable Wechtiwa Matthias Mpuuga ng'ayogera ku ngeri gye yalabamu Honorable Helen Nakimuli nga tannaba na kubanga afuuka MP, omukyalo omukozi ennyo era ow'amaanyi ennyo nnyini ddala. Era agamba nti yamujjukira mu kaseera we yakoleranga Community Development Officer e Bukebe, Bufumira ne Mazinga, era mukadde ke kamu amujjukira bulungi omukyalo ono yasalawo okubeeranga ayingira Parliament. Era nga Honorable agamba nti yayimirira mabega we. Era yaliko ne Shadow Minister akwasaganya ebyenvuba n'ebyennyanja mu line efaananako bwetyo. Era Honorable Mpuuga agamba nti omukyalo ono yayimirira ddala ku nsonga z'abavubi yagalagaana. Kale mukadde ke kamundooza kankulekere obubaka obwasembyeyo bakatambi kulunaku Honorable Helen Nakimuli lwe yasembyeyo okulabikako mu Parliament. Zabadde ennaku z'omwezi 15 Aprili. Mukwano gwange leero ziri ennaku z'omwezi 2. Honorable yafudde olunaku lw'ejjo ng'ennaku z'omwezi 19. So Honorable Helen Nakimuli lwe yasembyeyo okubanga alabikako mu Parliament yabadde ateesa ku nsonga z'okubeera nti Uganda egenda kukyaza empaka za Africa Cup. Era nga yabadde ayogera ku nsonga za Hoima, ekisaawe ekyo ekya Hoima
ngera ayogera ku gavumenti alipoota gavumenti gyabadde efulumiza ku kisaawe ekyo n'okubeera nti bingi tebinnatereera ate nga ennaku oba ebbanga liweddeyo Uganda okubeera nti etuuse okukyaza empaka za Africa Cup of Nations. Kamukulekere mu katambi wano Honorable Helen Nakimuli wummula mirembe. But Madam Speaker, if I recall correctly, what the LOP addressed us here is not what he is responding to. You are simply giving us a general report, but he specified about 8 areas which you have not hinted on. Firstly, like you said, we have a deadline of August. CAF is coming back in August. You have said government has done this and that. Have you given us a deadline on when these things are going to be done? Because CAF is going to come and inspect in August. Will this time be enough for us to be ready, especially in Hoima? Then secondly, Madam Speaker, the issues entailed in the LOP's presentation, for example, the stands, the benches which are obstructing the VIP. Have you handled that in your report? And then also, Madam Speaker, I want to ask the Minister, the contractor you got, why didn't you get professionals to work on this pitch and to approve? And the plan you have, why didn't you share with CAF? Because they are the ones who are supposed to inspect. Where did you get the plan you used for Hoima City Stadium? And allow me give him information. Thank you. Ale, nzikiriza nkutegeze kuba naffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza
mukadde ke kamu subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.